Ababaka ku kakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka batabukidde abakulu mu kakiiko akalezegedde eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission nga baagala bannyonnyolwe ekituufu ekiremesezza akakiiko ako okusoosowaza emirimu egyakatandisaawo naddala bwe gutuuka ku kulwanirira eddembe ly'obuntu. Abakulu bano nga bakulembeddwamu akulira akakiiko ako Mariam wangadya babadde balabiseeko eri akakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka okwanjula bibateekateeka okukola mu mbalirira y'omwaka ogujja ogw'ebyensimbi ogwa 2025-2026 ng'embalirira y'akakiiko ako ya buwumbi 32,907. Abakakakiiko ako okuli omubaka wa Bugiri Municipality Asumani basalirwa n'omubaka wa Erute Jonathan Odul batadde akasita okuba akakiiko ak'eddembe ly'obuntu bannyonnyole ensonga eremesezza omulimu gw'akakiiko ako okutambula ate nga kasaasanyirizibwako ensimbi nnyingi ddala. Abaka banokoddeyo ensonga ey'obutali bwenkanya mu ngabanya y'emirimu gya gavumenti n'engeri akakiiko kano gye kalemerera okukozesaamu ensimbi ezikaweebwa okunoonyereza ku bintu ebikwata ku ddembe ly'obuntu, ensimbi obukadde 342 eziweebwa akakiiko ako okunoonyereza kyokka ne kalemererwa. Abaka bano era balumiriza akakiiko kano okulambulanga ebifo omusibirwa abantu ebyesudde Kampala agamba nga ggulu ng'alipoota yabwe bwerambise kyokka ne beebalama ebifo ebiri mu Kampala ebingi ng'ate ebikola ebirinyirira eddembe ly'obuntu bisinga mu kibuga Kampala. Research and documentation is 770. This research and documentation, which is taking a lot of money, and money is not being given to the core function, reveals a lot about your budgeting priorities. This commission, even if you were to budget only for complaints management only, the public would be very comforted and satisfied. So which is this research and civic education that is taking a lot of money away? The abductions, the arrest, by whatever name, has been done by the military. Wabula akulira akakiiko akalezegedde eddembe ly'obuntu Mariam wangadya mu kubaanukula agambye nti bannyonnyola ku nsonga zino mu bujjuvu nga bazitadde mu buwandiike. Kyokka omubaka akiikirira Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba akakiiko akatabukidde olw'obutafaayo ku nsonga y'abantu ba bulijjo abaasibirwa mu makomera ag'amagye era nga bangi nakati bakyali mu makomera ago nga n'ensimbi naye ng'ensimbi eziweebwa akakiiko kano ne bye zikola tebitegerekeka. You visited the military detentions. Did you enlist whether they are civilians in those detention facilities? And when you visit, do you catalog the detainees and their particulars, the time they have spent in those detentions, and the cases for which they are under detention? In particular, did you establish whether they are civilians in those detention centers owned by the military? And the world knows that most of the violations to the masses have been visited upon them by serving military officers. Hajati Mariam wangadya bano mu kubaanukula abategeezezza nti balinayo batuuse ng'akakiiko mu kulwanirira eddembe ly'obuntu nga bayita mu nkooti ez'ebyalo zibadde batuuza ezikwata ku ddembe ly'obuntu kwe kusuubiza bannayuganda nti nga twolekera akalulu k'omwaka 2026 embeera n'enzirukanya emirimu mu kakiiko kano yakwongera okulongookako. Nze ngamba nti bannayuganda abasinga batumatira emirimu gyaffe gye tukola muze mulaba nga tutuuza kooti zaffe ez'eddembe ly'obuntu mu bitundu ebitali bimu nga tusala emisango ne tulagira abaatulugunyizibwa oba be baasiba mu bukyamu baliyirirwe. Wiiki eri twali Mbarara eddako tugenda Fort Portal nawadde ekyokulabirako bwe twali erira twasala omusango omukyala eyafugwe baatira mutabani we mu kkomera twalagira gavumenti emusasule obukadde 65 n'oyo eyamutta ne tulagira avunaanibwe mu kooti. Olukiiko lw'abasumba b'Ekereziya Katolika mu Uganda olwa Uganda Episcopal Conference lufulumiza ekiwandiiko nga kirimu ensonga 14 ezikwata ku bintu ebitatambula bulungi mu ggwanga. Olukiiko lw'abasumba lunokoddeyo abantu abafuna obugagga obw'empanattukira obutali makubo matuufu n'akatono omuli obubbi, obuli bw'enguzi, ettemu, okukonjera n'ebirala. Mu kiwandiiko ekisomeddwa ssentebe w'olukiiko lw'abeepiskopi mu Uganda omusumba w'essaza ly'Ekinda Mityana kitaffe Dr. Joseph Anthony Zuwa ng'asinziira ensambya ku kitebe ky'Ekereziya avumiridde obusosoze obweyongedde mu mawanga mu ddiini ne mu byobufuzi n'alabula ne ku kibbattaka ekyeyongera buli lukya. Naye kye twogerako
be bantu abeetuumyeko obugagga nga bayise mu makubo amakyamu. Ebimu ku ebyo bye tulaba abamu bagaggawadde nga bayise mu kubba. Ettemu mu ekyo ne bajjamu obugagga. Ekibbattaka ekiriwo kaakati mu nsi muno, abamu beetuumyeko ettaka ddene nnyo ng'ate balina bye bagobye okuva ku ttaka eryo. Bishop Dr. Joseph Anthony Zua ategeezezza nti obujja bweyongedde nnyo bannayuganda bangi tebaagaliza bannaabwe enkwe n'ebbonda bibajjudde ku mitima n'abandi basusse okukonjera abalala. Ensonga endala ezinokoddwayo kuliko omuwendo gw'abaana abafanga bawere ogweyongedde mu Uganda yattu, abakyala abafiira mu ssanya nabo beeyongedde. Abasumba abalabudde ku bbula ly'emirimu naddala mu bavubuka n'obulwadde obwamukenenya obusaasaana mu Uganda. Mu mbeera y'emu olukiiko lw'abasumba luvumiridde ettamiiro eryeyongedde mu Uganda ne basaba wabeewo ekikolebwa naddala ku nkwata y'ebyetamiiza mu ggwanga lino kubanga biviiriddeko obulamu bw'abantu okusaanawo n'okusaasaanya endwadde. Kye tuzudde okuva mu lipooti ya ekibiina ky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization kitulaze nti mu mwaka oguwedde 2024 balaga nti munnayuganda ow'omumakkati anywa liita z'omwenge 12 n'akatonyezi 21 buli mwaka. Guno nno omwenge gwe tuwogerako mu Luganda tugamba mwenge naye pure alcoholic kuba oyogeredde mu Walagi noza bategeeza mandule. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Wannyondo wa kooti singa yeetaba mu kutunda omwenge abazizza omusango nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Kimenya mateeka omuntu yenna okubanga Wannyondo ng'ali mu mirimu gye egy'okukola obwa Wannyondo ne yeetaba mu kutunda ebitamiiza singa kamutanda ne yeetaba mu kutunda ebitamiiza asobola okusibwa ebbanga eritakka wansi wa myaka 2 oba okutanzibwa emiliyoni 1 oba byombi. Kaliisoliiso wa gavumenti asazizzaamu omulimu disitulikiti y'e Bugweri gwe yali ewadde Frederick wa Makuyu wa Dduku ogw'okuvunaanyizibwa ku butonde mu disitulikiti eyo bwekizuuse nti ono okufuna omulimu ogwo yajingirira ebiwandiiko by'obuyigirize. Ono okusazibwamu ku mulimu guno kikoleddwa amyuka Kaliisoliiso wa gavumenti Annie n'Omugisha Muhiirwe ng'asinziira mu kunoonyereza okwakoleddwa ofiisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti ettabi ly'Ejjinja okwalaza nti musajja mukulu wa Makoyu w'Edduku bw'era afuna omulimu guno yawaayo empapula enjingejinge. Obukwakulizo bwa ministry ya gavumenti ez'ebitundu okufuna omulimu guno ogw'omuntu avunaanyizibwa ku butonde mu disitulikiti mulimu okuba ne degree ku mbeera yonna eyeekuusa ku bibira obutonde bw'ensi entobazi n'embeera y'obudde wamu n'okubeera n'obumanyirivu waakiri bwa myaka 9 ng'oweereza mu kitongole ekyo. Alipoota ya Kaliisoliiso wa gavumenti eraze nti omusajja ono wa Makoyu w'Edduku empapula ze yatwala okufuna omulimu ogwo nti yakolerako mu kitongole ekya NEMA kino nga kye kitongole kya gavumenti ekirondoola n'okulabirira obutonde wamu n'ekitongole ekya Uganda Wildlife Authority ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko. Alipoota eraze nti okunoonyereza okwakoleddwa kwazudde nga musajja mukulu oyo takolerangako mu bitongole ebyo ng'ebiwandiiko bye yatwala bwe biraga. Kaliisoliiso wa gavumenti era ensonga zino azikwasizza poliisi ezongereyo musajja mukulu ono wa Makoyu mu ddeme ayongere okunoonyerezebwako olw'okujingajinga ebiwandiiko by'obuyigirize ng'ayagala okufuna omulimu gwa gavumenti.
obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Omumyuka w'omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Haji Sesaazi Siraje mweraliikirivu olw'omusujja gw'ensiri ogweyongedde mu bendobendo eryo kwe kusaba abatuuze mu kitundu ekyo bajjumbire kaweefube w'okugema omusujja guno. Obulwadde bw'ensiri bwe bulwadde obukyasiza okututta kumpi buli lunaku ate era waliyo abaana baffe bangi nnyo naye okusinza nga bwenda enkula y'ekifo kino kya bulabe nnyo amazzi galemba ga buli wamu twetooloddwa ebitoogo naki naye olulanga kati kwe tubakubira okutwala abaana baffe okubagema basobole okuwona omusujja gwaki gw'ensiri ate naawe omukulu bw'oba omaze okufuna embeera yonna ng'okyusa omubiri gwo genda gy'otegeddwa okugenda bakugeko akasaayi bakuwa eddoozi ekola ki esaanidde. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Gaaluleba Building ewakiso essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School esseguku Katale abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japan empya ttuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Oluvannyuma lwa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abazannyi abatasukka myaka 17 ya Uganda Cubs okwanduka mu mpaka za Africa Cup of Nations Under 17 eziyindira e Morocco kaakano ekyasigazaayo mukisa gumu gwokka okulwana okukiika mu mpaka z'ensi yonna eza FIFA Under 17 World Cup. Uganda Cubs yawanduse mu mpaka zino oluvannyuma lw'okukubwa Zambia goolo 2-1. Uganda Cubs yamazeeko empaka zino n'obubonero busatu mu kibinja A bwe yafuna oluvannyuma lw'okuba Tanzania goolo 3 ku bwereere kyokka nga yasooka kukubwa abategesa ba Morocco goolo 5 ku bwereere. Kaakano Uganda Cubs erinawo omukisa gumu gwokka okulwana okukiika mu mpaka za FIFA Under 17 World Cup ng'egenda kuzanya ne ttiimu egenda okukwata ekifo ekyokusatu mu kibinja kya omuli Tunisia, Senegal, Gambia ne Somalia. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajaani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoya enva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 481. Don Donald Trump afuukidde ddala akagumba weegoge. Alabudde China nti agenda kukyongera omusolo omulala gwa bitundu 5 ku buli 100 singa kagitanda nereeta omusolo gwe yalangiridde okwesasuliza ku Amerika. China yalangiridde omusolo gwa bitundu 34 ku buli 100 ku byamaguzi byonna ebiva mu Amerika okuyingira China mu mbeera y'okuwoolera eggwanga nga China yeesasuliza ku Amerika olwa Trump okubasaako omusolo gwa bitundu 5 ku buli 100 sabbiiti ewedde. Trump olwalira aboggoledde China nti emugendeko mpola kekanagitanda nereeta omusolo ogwo egenda kuwulira akamufaamu. Bino bigenza okubaawo nga kampuni ez'amaanyi kumpi mu nsi yonna zikaaba gajjulujjulu okuva Trump lwe yatadde emisolo emikakali ku byamaguzi ebiva mu mawanga amalala okuyingira Amerika era we twogerera akatale k'emigabo mu kampuni zonna akongedde okweveera.